battira ddala abantu okusigala nga bakabi. Kati nze waliwo ennyumba emu gye nali mbeeramu ey'omuyimbi sijja kwogera manya ebyaddala nga waliwo obwana obubeera bukabira mu siiringi naye bw'ogenda ne tooki n'omulisa ng'omwana tomulaba. Ng'omwana tomulaba. Kati waliwo amaka gamu waliwo omusajja atera kujja ssaawa 9 nga ayina ekirevu bwe kiti. Baina omuti emmanju bassaamu ennyama eyo ebeeramu buli lunaku ne bw'ogendawo kati naye weebuze ennyama eyo banaye agissaamu anaagirya naye ng'oyo omusajja ow'ekirevu twamulabako nga ndi n'oyo mukama wange n'atugobako emisinde nga tuva gula sigala ku kooti ssaawa 9 ogw'ekiro nga muwanvu ayambala kanzu naye ate omusajja oyo ne bwe muba mugaddeyo geeti ajja paka waka mu compound ayingiramu. Otegeza ku kyemanga omuti akati kali awo kyemanga. Yes boss. Bakateeka kama inje we gati. Omaze taata. Mutegedde bakateekawo. Temumwogera bannange mutegedde temumwogera. Saagala kwokesa. Yako buli mwezi kalyanga nkoko. Kati kalya mbuzi. Limo waona nova mu ndongo n'ogenda mukawa teri baluku. Kati ky'obamanya bakwata ebifaananyi by'abaana ne basima ekinnya ne babissaayo. Omanya abayimbi abantu be baziise. Bakola buli bw'olabanga omuyimbi ng'ayita jangu tulye embuzi omanyi by'oba olya basala embuzi buli Saturday. Naye yakisaana bagimuzirira nga emabega kaawo wakusala amalodi eyo waggweyo gusala bize talya nyini pate yabeera bize talyako. abayetawulatawula mbw ayaniriza abagenyi. Okategeera. Omanya abantu abazze nga omulaba mazima omuyimbi agenda kubeera wakabi. Naye ogerera abatasobola okusayininga ayina abantu bakwatagana bagenda olaba nga abuze nga tazze. Babaziika ne bakusimira ekinnya ne bakuziika ng'oli mulamu. Era omuyimbi omuto singa mugezi teyandibadde ng'akkiriza kolabo z'abantu abamusingako. No sikiwagira. Bakubako stars. Olaba fe stars bazibako ffe abatali bayimbi. Nze nagenda ebunyaruguru eyo omusawo nanteera amata g'enjovu ku bbaafu. Nendaba omuntu eyanzibako stars nga kyali wange rasta n'avaayo bw'ati n'emulaba. Ebunyaruguru awo bayita ekigenda ekaterera. Waliwo nsimayo bayita katunguru. Katunguru manyiwo. Awo we wali ebintu byetunda byokka eyo waffe gyenzalibwa ziteeka awo etima ffe tumanyi bintu bingi nze banziikako emirundi nga ndi mulamu bakola ki banziikako emirundi eki mirundi enani banzika nga ndi mulamu emirundi eki. Yes. Era we kugamba ndi endagiriro nga we nagitumamu omuntu omu kati bamufuula ne minisita we twali mu katundu awo. Emirundi egi kati n'ogenda mu ssabo tosobola nakundoga tosaana okulaba na kifaananyi kyange mu ssabo. Olinga nze tebakyansobola. Tosobola twetambulire. Tosobola kunsika n'onfuna timbo ne bw'oba ofa. Tosobola kunfuna. Abayimbi nze nasooka okubeera mu bayimbi. Eyanzija mu bayimbi yali mugenzi AK47 bwe yafa n'eŋŋamba mbitadde. AK yali kyali wange wa lubeerera. Era AK bwe yafa bw'ati papap. Mwana AK yatuluma nnyo teyayina buzibu. Yatuluma nnyo mwana AK. Nze nali mu DJ box n'obonoonya amawulire ga AK bajja kulagako ekifaananyi kyange.
kati kuva ku olwo ebintu by'abayimbi namanya buli kimu ekiri mu bayimbi apuze nze sigenda mu kivu noba okinteerawo kyabwere eyo nange nabuuka sigendayo kati osangayo manyi kye bategeeza kati okimanyi Timo okimanyi waliwo omuyimbi nga ye alina amazzi g'emirambo owuwe nga ganywako sijja kwogera amazzi g'emirambo bagamuleetera mu bino ebidomola bino ebya bidiko ekya white ganywako ganaaba ng'agenda ku show naye mmwe omanyi kati ffe tubeera ne twegomba nti naye gwe lyategese tugende biki naye gwe tomanyi biki byogenda osikayo muganda wakati amazzi g'emirambo kankubuulire kino ekyaki ezisinga wano mu Kampala zonna noonyereza kyaki zonna tandikira wa buli kyaki ababeera ku kamera oba mu showroom mubeeramu omuvubuka ayambadde dread ng'alina dread zinoonyerezeeko gye nkubuulire lwaki nja kukubuulira fe abasumba bo waliwo ne gye nagenda eyo eri gye nali ngaye omusumba w'amaanyi wano naye nga bamu olunaku lwe lumu ajja yekka lumu lwokka nze nnyina n'omusumba gwenkyalirako nze nganze ku biseera byange nga ndize kabwogu ate budde bwange bwekiro nesobola kubyogera nze tonsanga mukyazi tonsanga mbivu abayimbi battira ddala abantu okusigala nga bakabi nawo njagala kubamusaako mwenna mulinnya lisinga manya gonna erya mukama waffe yesu kristo oyo abeera ddala omulamu twagala okwebaza katonda ku lwa byonna gye musinzidde mukama abakumye atya eddakiika zigenda kubeera ntonotono tugenda kubaako ebigambo byetwogeramuko wano oluganda omu yansindikidde akatambi kano nambuuza nangamba nti ebintu bino nebituufu ebintu bino bituufu nemutegeeza nemugamba nti buli kimu kye boogedde tebasobola kubanga beewaayiriza kubanga eri gye babeera so bamanyi buli kimu ekigenda mu maaso ate buli kimu kituufu kyeboogedde tebasobola kubanga balimba of course biboogera bituufu naye waliwo ebigambo biringa 2-3 binjagala tutunulire vidiyo eno endala eri ku side zero nayo ngenda kugikuwa waliwo ebigambo binjagala tutunulire tukwotinge ddala eri ffe ekkanisa yajjamu ekizibu nti omulabe sitaani bwe yali anoonya engeri y'okugipenetrate alina mediums ze yakozesa ddala medium esookera ddala medium eya music is the easiest communication, is the easiest language omuntu mwasobola okupiikingira information oba nabeera initiated okuyingira mu kintu ekirala akati omulabe ye bwe yali anoonya engeri eyokukwata mu obulamu bw'abantu mu kkanisa yanoonya engeri gyayinza kuyingira mu music so music kyeyakola n'afuna abantu be n'abakozesa mu ngeri y'okubeera nti no bacollaboratinga n'abana abantu abali mu secular nga bo n'agamba nti eri mu secular balinayo ba top 3 baabwe toyogera ku music ng'oli tomwogeddeeko bali eri be bannannyini system ya music era waliwo oluganda omu gwe nawulira akaaba nti music wa muyimbi naye aganye music waganye okusala ogenda ku radios ne TV buli watukweba mu rejectinga kubanga waliwo abali eri waggulu bannannyini ababeereyo ne bawulira ne bagamba nti ani oyo yazze nti gundi alina akayimba kaleese nti bo ne babeera nga tebalina music amannya gaabwe galina okusigala nga gali waggulu ne bwakolola obukolozi ku media bagenda kwogerera ku ekyo bagenda kwogerera ekyo okumala omwaka mulamba lwaki era baagala omwaka guggweko nga yali waggulu yasaturatinga ekyoto kye nga kyekiri waggulu tebagenda kukkiriza gwe sitaayo
ebasapesinge tekisoboka era wakiri obulamu buvaawo naye nga tobasapesinze. So bibana abakulu kyebagezako okugamba nti bo ne concerts bazeesonyiwa tebazigendamu, tebagendayo mu zi concerts, naye ate ffe ate abalokola tuffe gye tugenda mu zi concerts nga tulowooza nti ate tugendagenda tubavube tubaleeta eno tulowooza tugendagenda tuvube. Kakati omulabe Sitaani kyeyakola yakozesa eno mu kkanisa yaffe n'apiikingayo abantu n'abalaga nti bwe munajja eno ne mukwatagana wamu naffe ne mulya ku mmere gye tulya ne tumulya ku mmere eweebwayo eri ebifaananyi, so n'olw'ensonga efaanaganako bw'etyo nammwe mugenda kubeera b'amaanyi, mugenda kubeera bamuwendo, mujja kutuleeta eyo, mujja kutwagaziza ekintu kyammwe. Nolwekyo abakulu bano kye bakola nabo kwe kutandika okuconductinga kye bayita zi collaborations. Abamu baatandika zi Sunday celebrities nga bo baaniriza ba celebrities. Waliwo akadde kaatuuka nga abasumba abamu mu tawuni batandisa omugano ogw'okwaniriza abaserebu mu makanisa. Kakati ng'omanyi abaweereza abaffe abamu bazibe b'amaaso, tebamanya nti badderira babali kumpi, tebamanya kiki kigenda mu maaso. However much nti balina ebibiina binene tekitegeeza nti they know they are immune to be attacked. Tugenda okwetegereza abakumpi buli omu ku kituuti baleseko ba celebrities naye manga wa Musumba Kiganda naye basindikayo omuntu agendeyo naye ng'ekimututeyo just kubalaga nti alokose. Muganda wa one of Chameleon's brothers abalage nti alokose, ate bwe yaveeyo n'agenda n'ewalala era n'alaga nti alokose. Chameleon yennyini n'agenda mu kkanisa y'eri egindi, mujjukira yagenda e Rubaga naye n'abalaga nti alokose, ate bwe yavaayo n'agenda n'egindi. Basindika abantu mu buli makanisa ge balaba nti gajjuddemu abantu so that they can attract numbers, they can attract them basobole okuba nga bayisaawo bye baagala. Tebakikola kubanga tebamanyi kye bakola. Kakati ate ekkanisa neekuba nnyo mu ngalo. Bwe ngolooza nti musinziza Chameleon amagezi, mulowooza musinziza Weasel amagezi, mulowooza mu entegeera yammwe erowooza nti Sitaani ndategeera. Mmwe abandaba n'abampuliriza mu kutegeera kwammwe mulowooza bulungi nnyo nti Sitaani tategeera era byabala bifa. Endowooza yammwe nenjiza okutegeeza nti gweoli mu mubiri gw'omanyi n'okuva mu mwoyo, aye nja kuva mu mwoyo bane temunzija mu mwoyo, gw'omanyi n'okuva mu mwoyo ye tava mu mwoyo, ye asigala ali mu mwoyo. Gw'okulaba ku by'omu mwoyo either olina sooka agendako mu kuloota na mu kwolesebwa, ye gy'abeera paka. Kati gwe ensi eyo mu mwoyo okugiraba n'okugitegeera, olumu n'ebyoloota tobitegeera, olumu oloota ebintu naye ng'oyagala bakunnyonnyole bunyonyoza ate ekitegeeza ki nekigenda nekiyitawo. Naye ye buli kimu aba akifuna bulungi nnyo, yakulaba ng'alaba enseenene mu giraasi, mu ccupa, mu giraasi, aba akulaba bulungi nnyo. So don't think nti musiru. Ffe tugendayo ekitutwalayo tubavube tubaleete tubagazise gwoleza basiru. Waliwo nawulira ndowooza Joseph Ngoma yali agamba nze ekyantwalayo ku bituuti byabwe mbagazise Yesu, ffe ekitwalayo okubagazisa Yesu tubaleete eno, gwoleza tebategeera. Gwolowooza mu kutegeera ko tebawuliranga njiri. Myaka gyabwe batuuse kutuuka awo tebawulirangayo omuntu abagamba nti Yesu abalokolera abonya. Gwolowooza nti okubagazisa Yesu inagenda kuyimirira ku kituuti kyabwe wali eri oyimbe nabo then balyoke bajje oswadde. Now that is their strategy. Bo baba banoonya engeri gye bapenetratinga mu kkanisa ya Kristo, babaliise ku biweebwayo byabwe. Bategere nti Joseph Ngoma agenda kugendayo, gundi naye agenda kugendayo, nolwekyo endiga zino ezaagala Joseph Ngoma nazo zigenda kugenda kye baagala.
Joseph Ngoma agenda ayimbe ajja kujja ayimbe ku kituti kyaffe naffe tujja kumuwa manto yaffe naffe tujja kumuwa manto yaffe naffe tujja kumuwa ekyaffe addeyo mu kanisa zaabwe z'abalokole distributing very easy distributing nabadde nnyumizaako oluganda nti sitaani tanyegangako ng'ekkanisa ejjudde wabula nakuwala nnyo ng'ekkanisa tejjudde ayagala ekkanisa ng'ejjudde kubanga buli wejjula waagenda obafunira ono akugambye nti gwe lwaki mu kkanisa z'abalokole ebyo ogenda kusanga abakubi b'ebyuma ng'ali alina dreads oba tali mu kanisa oba tali mu byuma ng'ali eno mu tekiniko tiimu waggulu mu byuma oba tali mu kuba jazzi ate kuba kuba gita oba takuba gita nga bali ne babeera waggulu batereeza zigundi zambu mixers ennene bateeka okubaamu ababazi dreads. Now waliwo ebiweebwayo ebifaananyi vidiyo eno endala ginjagadde enkuwe njagala njikuwa ogiwulirize nayo tugende mu maaso tugende mu byawandikibwa 1 2 3 go. Waliwo omuyimbi omu yankubira essimu oba yali ayingira nnyumba ebusaabala eyo najangu jawude ku mbuzi nagamba kuma nina ojja kulya nina abamawulira nga bagenda tugereze batuyise kulya mbuzi mwe yaliyo ku mbuzi walya mwe walya embuzi bankubira ebikonde nabifuna walya oba tewalya weerani gwe weesimbe nanywa byakunywa just ebyokunywa biri okay nanywa byakunywa soft drinks newo buli eyagenda omuyimbi nga ggulawo ennyumba ebusaabala eyo n'olya embuzi n'olya ennyama ojja kukimanya ebyo ddala. Allahu akbar. Abo bonna bamawulire abaali ennyama eyo baweemu ebbanga ttono nnyo tebagenda kubeerawo because me I knew nze ne bainformanti bange banga Suleimani tojja Sika muyimbi mwali mumukuba natukana okukaaba amaziga mmwe bamawulire mwe banayita press conference n'akaaba amaziga n'abasalira amagezi ke kabuza akali ku barbecue awo kali n'abasalira embuzi n'abagamba kale okalya ddakadda well you guys you don't know because tebajja kumanya obusamize bungi omwimbi wakuyita ewuwe togenda wosanga afumbye ennyama tolya ojja kulya ekijjulo nga golowooza oli bayita kokoteyiro oli mukulya nejjajja bakufenkenye balye kaliyayo obuzanga Caesarus ekyamutukako nga maze okuyimba kali akayimba dangerous Caesarus oyo twakula ne ku kyalo twali ne ku kyalo waliwo omuvubuka waliwo family gibaali yali family friend ewa ku kyalo okwo ekyebando kati nga Caesarus bajja ku kyalo okwo nga tubeerako nefe ebiseera ebyo nga tubeera nnyo tulina nanye ekkanisa naye nga Caesarus abo waliwo omuvubuka abaali bamuyita nga Emma n'omulala bali bamukazanga Kolya Boy ninja nderabidde naye twali twamukaza Kolya Boy nga bayimba naye nga ba Emma ne Boy family yaabwe basamize nga abayimbi bajjaawo abayimbi abantu ab'enjawulo soka ne baconnectinga Caesarus n'ayimba ne tumwegomba ndowooza mu mwaka nga gumu ebiri nga fyuminza akuba naye ne bamuzza wansi kiyingizaako okulaga ne bamuloga kino kye bagezaako okutegeeza nti bali abali waggulu bamukuba paka ku ttaka tebaagala muntu abasapeesinga altars zaabwe waggulu stars zaabwe buli kyagaye nti bababbako stars. Now bano abayimbi bano mu secular they feed on their supporters, they feed on their fans, bafeedinga ku bo, bafeedinga ku bano. Omwimbi yenna wa secular afeedinga ku oyo amuwuliriza spiritually, alinga nga transformer oba nkireete ntya
wankirete ntya nkifune engeri njagala okukikuleeteramu afuna ku ggwe. Is the receiver. Gwe olwowuliriza oluyimba lwa secular ne lukuyingira ne lukulya n'otandika okubeera ddo n'oluwagalya dda n'olusika n'oluyingiza ne lubeera ggwe aba alya ku ggwe. He is initiating you. Nti otuuka ekiseera nga takyakwetaagisa gwe kuyiwa musaayi gwo okubeera esaddaaka. No, wabula already you are a sacrifice spiritually. Yagenda kutuukiriza kusala kaliga akwokye aweeyo saddaaka ze, oba oli awakole n'ekivulu abeere waafiirawo omusaayi guyiike, oba oli alina ekivulu kyagenda okukola bakoze stand mu kibuga poliisi ezze olwo gwe bakubye omusaayi guyiise ye aba afunamu saddaaka ze zibale zikola. That's why ndi bano bo babagamba bano ndife tetusobola genda na mu bivulu byabwe ate nga bano balogo levo yaabwe y'okuloga eri waggulu bano ng'olesa oli omuvubuka omulala naye bano aboogera levo yaabwe eri waggulu. Bano enjogera yaabwe eri ku third level, enjogera yaabwe baliko waggulu. Bakugamba tebasobola kugendayo nakulya ku bijjulo byabwe. Now wali okyegendereza nti abayimbi abo omuyimbi yenna gwe bakola naye ennyimba tadda ngulu. Okola oluyimba ne gundi todda ngulu, okola oluyimba ne gundi ovumbeererawo. That is the same thing kinali mbagamba eno mu kanisa ya Kristo. Tomala gagadduka kukola kolabo na muyimbi mbuka kati nange ngenze kola kolabo ne gundi, ngenze kola kolabo ne gundi ayimbe oluyimba bweruti wa mu kanisa. Bano abayimbi olwaliro bonna betulina abasinga bonna balina ekintu kyabwe gye bakinywa, balina grandfather waabwe, tebamusobyako tebamunenya. Oyo ye bamumanyi ye grandfather waffe, ye taata waffe mu music. Sijja mubagamba linnya, waali abakiikirira bwe zibeera nkuŋŋaana z'abaana abasajja nga bali mu kusamira, bali mu kukola bintu byabwe, bali mu kukola rituals zaabwe, agendayo ate nabo ne bajja ewuwe, nabo ne batuula. Waliwo enkuŋŋaana ze baakola emabegako ey'edda ng'ekibazi bakozesezza kukola strategy bawambye batya amatu g'abaana mu kkanisa. Waliwo enkuŋŋaana ze baakola eyo mujjukira kintu kye baakolanga kye bayitanga Celebrity Sunday. Bakikola bali balina ekigendererwa. Ojja kwetegereza bonna abayimbi abo cream portion eyo yonna yaliyo yakyalanga, naye yakyalanga lwakigendererwa nti bali baagala bakole altar ng'erina weesinziirira batandika okupenetrating music w'ekkanisa. Kyova olabika olwaleero bonna abayimbi abajja olwaleero bo balina gwe balifaalingako as their grandfather in music. Oyo taata waffe mu music. They are worshipping the man like they are worshipping another deity god. Oyo tabakkiriza kubayita ku naye oba oyagala otya, waakiri ajja kuyita mukole naye oluyimba, waakiri ajja kuyita akuwandiikira oluyimba. Waliwo abaana abafudde nga nnyimba zaabwe zaali nnungi naye baafa, tokyaddamu kubawuliza, toliddamu kubawulizaako after nga bamaze okukola ze kolabo awo kyojjeramu kubawuliriza. Kati ekintu kyayononeka. Nagenda ku ssomero lya ekyandikibwa kiri kimu sagala vaawo noyinza okugamba nzize kunyumya mboozi za Nabbi Muhammad ne Khadija. Bakolinsi ekisooka 10 n'olunyula 20 lugamba 19 agamba kale njogera ki ekiweebwayo eri ekifaananyi nga kintu oba ekifaananyi nga kintu. Agambye naye njogera ng'abamawanga bye bawaayo baweeri balubaale so si eri Katonda.
nange saagala mmwe kubeera nga abaseekimu ne balubaale. Okay. Temuyinza kunywa ku kikompe kya mukama waffe ne ku kikompe kya balubaale. Temuyinza kugabana ku mmeeza ya mukama ne ku mmeeza y'abalubaale. Tekisoboka. Temuyinza obanga mukama waffe temumukwasa bujja, tumukwasa obujja ffe tumusinga amaanyi. Now okutuula ku mmeeza z'abalubaale n'okulya ku mmeeza z'abalubaale, Bible esomesa temuyinza kugabana ku mmeeza za mukama waffe ate ne ku mmeeza y'abalubaale. So ebigambo bino tubyogera nga abasaagirira naye nga boogenda okulya bagamba beewolereza. Bagamba kati tukoze tutya okununula emyoyo egyo egiri eyo? Mukube ku luseedi. Mukole ku luseedi okugenda ku kituuti kyabwe. Waliwo omuyimbi omwali awo bamuyita Bentrom. Bentrom yakola oluyimba godogodo nina kati anyonyogera. Tunywamu. Era nina kati anyonyogera ne tugumiikiriza. Olwamala n'agenda n'akola oluyimba ne Shiba yamuwandiikira n'amugamba nti njagala tukole oluyimba kolabo tugiddemu. N'asanyuka. Shiba ntaddemu miliyoni 4. Shiba oluyimba luteekamu miliyoni 4 okola vidiyo n'okuddamu oluyimba. Nenzijjawo ne mbagamba koti yali agamba nti kigenda mukolera olw'ensonga nti oluyimba lwe lugendagenda ku platform za Shiba. Mbukakati olwo enjiri eba etambudde. Mbukati abagobererezi ba Shiba bagenda kuluwuliriza mbu bakyuke badde eri mukama. Mulina mentality eyo ey'ekitamiivu. Nze mentality njita ya kitamiivu. Ne mbagamba mmwe nkubulira ki Shiba oluyimba nga terunaba nakuweza mwaka lwali lumaze okuyingira miliyoni 4 abaali bamaze okululaba. 4 millions. Ate ono nannyini luyimba nga terunaba nakuyingira mitwalo 3. Imagine nannyini luyimba olulwe terunaba kuyingira mitwalo 3. Terunaba n'emitwalo 2 terunaba gaweza. N'aba subscribe nze ng'oluyimba luwedde tebanaba nakuwera mitwalo 5. N'5000 tebanaba kuwera. Ate Shiba oluyimba lweyongera amaanyi ku side ya Shiba n'aba subscribing ne beeyongera. Abaalulabo bamanyi bali miliyoni 4. Ne bw'osoma comment soma ekibagamba. Shiba wala atubye eno. Shiba wala atuleeteddeyo kanaate. Tebagamba nti Bentrom yatuwaddeyo akayimba. No, Bentrom tebakumanyi. Kitegeeza kintu gwe bagenda kukuzirisa bbu kuva yakuba luyimba olwo ne Shiba ali luddawa muŋŋambye nti Bentrom yaleetayo akayimba bwe kati akalala. Oba osirisa owedde. Eyo system gye gamba nti yayingira mu kkanisa golooza nti ogenda baabateekamu ki ideology nti golooza okola oluyimba okufishalinga oluyimba ne gula vitembolo oba okikozi mbu gwagenda ofunamu ennyani akulimba oli yafunamu ennyo. Bano kye bagamba bano nti batya okubba emunyeenye zaabwe. Bano Abamisiri babitegeera batya? Bano abali mu bulogo babitegeera batya? Nti esaagala agende bajja kubba emunyeenye yange. Kakati mu abaana ba Mukama ate mukwata microphone nga mugenda eri gye bali mulowooza nti muli nnyo emyuni. Lwaki sibasiibula ne mbaleka wano? Mulowooza nti muli nnyo emyuni. Mbasabidde mwegendereze ennyimba eziri mu kuyimbibwa. Ennyimba ezimu eziri mu kuyimbibwa olunaku olwaleero bannannyini baazo baali adda ku mmeeza z'abalubaale era bannannyini baazo baabawonga dda mu mikono gy'abalubaale. Kati baweereza ebyoto by'abalubaale mwe mukubira mu ngalo ne mubisanyukira. Kitegeeza baba initiating era baba babba bali babeera babafiidinga ku luseke luli eri luwanvu bwe luti. Tunula olabe waliwo abayimbi abali awo abajja ne bagenda ne bakola ennyimba n'omukulu baasirika tebaddanga ngulu naye nga bali awo. Kati baddamu ba backup, kati bakola backup, abamu baddamu kukuba byuma.
ye tayagala babayiteko mumuyiteko ayagala yabeerayo waggulu eri mbasiibudde lwaki temundeka mukama bakuume mweraba. Semulabye ng'akola oyo ebire by'abangi abafubye mu maanyi gaabwe wayogera tuukiriza Yesu ekigambo kye kikozi kituukiriza emirimu gyakyo asembula ensozi ezitamanya mpitiro zaazo Yesu olina amaanyi agamagumba amakalu alaba abantu batambula kiki ekiyinza okumulema tewali kirema Katonda haleluya tewali kirema Katonda tewali kirema Katonda haleluya tewali kirema Katonda tewali kirema Katonda haleluya tewali kirema Katonda tewali kirema Katonda haleluya tewali kirema Katonda. Agamba ye Katonda wedda leero naluli alibeerawo emirembe gyonna agamba tusabe tunaweebwa ebirungi byonna tetujulenga feeza ne zaabu abirira mu ngalo ze n'ensi n'okujjula kwayo byonna bya Yesu omukono gwe teguyimpawadde akyakola ebinene mu ffe tewali kimulema tewali kirema Katonda tewali kirema Katonda tewali 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 kirema Katonda tewali kirema Katonda tewali kimulema Yesu tewali kirema Katonda ebyalema abasawo byakola Yesu tewali kirema Katonda tewali kimulema Yesu byonna byonna biyinza tewali kirema Katonda bw'agamba nti ye teyegamba nedda tewali kirema Katonda tewali kimulema tewali kimulema tewali kimulema tewali kimulema Yesu tewali kimulema